by the action paper 20th of June in the previous year. By the action abo balabise nti bebasinga obutono mu kansa eno era ndowooza tusazeewo nti Kasasiro agende emenvu. Njagala twalayininge bw'alayinizi dimanzi zaffe zetugenda okukola wakati waffe nga Nansana municipality ne betugenda okubeera nga tukolagana nabo. Honorable Martin, can you please align for us the demands? Taweteseganya. Honorable, you were a senior councillor. Can you please have some order? Order. Abasinga obungi, we are 94. Honorable Martin, can you please align for us the demands? Let's have the demands. Honorable Martin, can we have the demands? Civil protection, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bwe tumaze okusalawo nga kansa eno nze nsaba tugende ne motion nge Speaker under criteria of Owekitiibwa Mayor ne Executive kyendowooza nti ajja kusooka atuwe position nga ye then mu reactinge. Tukimanyi nti wabaddewo engagements nyingi nnyo ku nsonga eno eya Kasasiro. Abantu baffe ab'Nansana batubuuza Kasasiro tugenda mukola ki, muteekawa. Tuwulira ekiteezi baamugobye, tuwulira eddundu kyekimu, so nga bannanansana wano weepitira obukugu bwammwe ng'abakulembeze kubanga abantu babalonda nga babeesize that you have the capacity okudiiringa ne crisis ng'eno. Nja kusaba nti muveeyo mulage obukugu bwammwe olunaku olwaleero. Honorable councillors, nga temunajja mu kisanja ekyasooka tetwakirabirawo ekiseera ekyo ne tugula sente za property tax, ne tugula ettaka emenvu, era bwe twaligula twagula eka lwakati balina sente ntono nekira nayo nejja negula. Kakati bwe twamala odigula nga tumaze okutambula under UAAU batutwala Tanzania okubenchmarkinga nga bamayors mu Uganda. Kasasiro ekiseera kituuse tube nga tetumuyiwa bweye nga tulina kubanga tumukolamu tumutreatinga. Era bwe twakomawo tetumala ekiseera nga tetulina kyetukoze kuba tetwalina ssente, naye twatuulanga municipalities ez'Ewakiso nga mulimu Nansana, mulimu Kira, mulimu Makindye n'Entebbe. Ne tunoonya abaddona nga through ECLAY era ffenna ne tuba signatories to Covenant of Mayors ne tusayininga. Kati CDO w'e Makindye n'akola proposal, baddona ne bakkiriza ne batukolera designs. Era designs ze batukolera bakolera Nansana, Kira, ne bakola Mukono, ne bakola ne Kampala Capital City Authority. Naye lwakuba nti Kampala yali ereeta kasasiro mungi ne tugyegobako negenda egula ettaka eddundu nayo ne bagikola design yaazo. Era ne batuyita ne tugenda ne tulaba biki ebyokuteekamu, era ne bagamba nti design y'e Nansana yali etaaga billion, era nga design zonna we ziri wano. Nga twakikola inewe nti kasasiro tunatandisa omuyiwayo tujja kutandikira mu bantu nga tumamobilizinga okubanga basobola okugenda nga bamusootinga. Era ekyo nga tumanyi tujja kyogerako ekiseera kituuse. Era ne tulaba nti mu dizayini eyo mwalimu n'abantu okufuna emirimu n'awalala nga twagala kola ki ekiteezi ekyo nga kikyali awo. Lord Mayor n'atuyita e Kampala nga kiteezi ajjudde n'atugamba bafuna ba donors people GI, abajama ne ba GIZ ne Ministry of Energy nga batadde mu billion 4
bagende babenga bakola amasannyalaze mu kasasiro w'ekiteezi. Era ekyo ne tukyebaza ne tukirinda, naye ebbanga ligenza okuyitawo twagenza okulaba nga ate kasasiro assa abantu. Kati going forward baatuyita bwewabaawo okufa ekiteezi nakirabya ku social media nti ab'Nansana bakkiriza, era nenvayo nenkyegaana. Kakati olunaku lwajjo the right honorable prime minister asooka owekitiibwa Kadanga baatuyise mu high level meeting. Mwabaddemu ba ministers Katumba Wamala, mwalimu wa local government n'abalala bangi ne Kampala ne bayita ne ba donors. Okwogerako tugenda kola tujja Kasasiro. Ne ffenna ne twogera nga babuuza bameeya Pharaoh of Acres n'agamba ye Kasasiro amuli bubi tamanyi wa kumuyiwa, n'aproposinga bamuleete Nansana emenvu. Naye ate nga nze Nansana emenvu wadde yagulayo naye ettaka lyaffe. Mukimanyi bulungi ettaka eba tetulina kuzimbawo, era waliwo olutobazi, waliwo n'oluzzi abantu bwe banywa amazzi. Ate era nga bw'otunula engeri y'okuleeta Kasasiro awunya abadde bamanyi kiteezi. Okusalawo obusazi nti bajje bayiwe nga tebalina kufuna environmental impact assessment, kubanga kanso tugyebaza twateekamu 15 million era nga bali mu kumaliriza report nti wadde tulina design tugenda kukola tutya okulaba nti kiteezi manya nti menvu tetukosa abantu aye tetukosa butonde bwansi. Era executive ekiri twagenda ne tukola ki ne tulambulayo. Mwabali wano temumanyi kiri mu Kasasiro, olwali tetumanyi kigenda kuddako kiteezi, kuba olwaleero State Council yo teyagala kutwala ddundu, eyagala eteekayo design ze baakola. Naye ate ye eyagala ereete Nansana. Bw'oba oyagala kuwabaga baagala ennaku 3, sinsi ennaku 3 zigenda bayamba emenvu. Nze nabeerenga abalina akakodyo ak'okupangirira okutwala Busukuma, kubajjo twateesezza abantu b'ekiteezi bonna bagenda basengula olw'ekivundu, oba bateekawo ddona agenda kutwala kiteezi awo tetumanyi. So nze navuddeyo nga ngamba bwenti nga meeya, nze owekira namugambye okujjako ebisasiro agenda biyisa mu nnyonyi, tajja biyingiza Busukuma kuba Busukuma ali abantu abavaayo. Ate eyo plant yaffe ffenna abali wano balongo councillors ne council, era bwenagobye mu executive nze nagenza okumaliriza olukiiko olwo. Era mwawulidde nga Honorable Kadanga ayogera nga bagamba bagenda mutwalako emukono ate bajje bayiwe ewammwe e Nansana. Fenga executive tuli ku 2025-2026 tuteekako 1.5 billion. Manyi ffenna tujja kukomawo okugyako ana g'oyogedde tubenga tusobola okufuna treatment etomanya ani anadda naye tukyasobola okudda tufune emakubiri yakobotoleta mukisa gyoli ng'ogenda kusike kujeewo. Kati ne tusaba gavumenti etuwe 3.5 billion tupalize treatment plant ey'e Busukuma. Banaye Honorable Speaker Sam kutegeeza ekyo kyesalawo olwaleero kyekigenda okusalawo wa Nansana wegenda okubeera, Busukuma wegenda okubeera. Abantu tebalina bagenda kunywera mazzi, embuto zijja kuvaamu kubanga bajja kuleetanga buli kazambi yena bayiwe mazzi ng'ate abantu b'Ebusukuma amazzi ge bakola ki ge banywa. So Honorable Speaker Festival ya Fenga Executive twagambye teri kuyiwa Kasasiro menvu oba newakira wonna, buli oba kiro obaani tewaligenda kuyiwayo Kasasiro nga lipooti tennaba, tetwagala kuzimba treatment plant. Honorable Speaker, ebiri gazetted by NEMA, ekifo ekiri gazetted by NEMA yabadde kiteezi Nkumba ate ne Mukono. Tosobola kumala gayiwa Kasasiro ne Nansana nga tonnafuna baluwa ekukkiriza nga NEMA. Era tubadde tuyiwayo nga ab'e Nansana. Era bwe twavudde mu lukiiko ab'e Mukono ne bagamba tujja bayo bali NEMA yabakkiriza okuyiwayo garbage, tujja kuba tuyiwayo. Naye ffe nga ba supervisors nabo bagezaamu okulaba tukoze tutya mu Nansana. Singa sobola okufunayo eka nga 3 batusuubira bwe tunaazimba plant eyinza okutwala kumpi omwaka nga 10 n'ekitundu.
naye bwe tuba tufunye ekifo ekyo nga bwe tuyiwa emukono kuba yeri gazete bagoba abantu mu lubigi nga bagamba tebalina bbaluwa ya NEMA. So tosala kumala gayiwa kasasiro balinawo nekira tesobola kuyiwa kusukuma kuba tewali bbaluwa ya NEMA kuyiwayo. So naye Speaker sa tukyayiwa emukono naye nga basai providers batusuubidde bafunye eka 3 naye nga tukyalina okulaba ziri mu Gombe tugenda kukola tutyo okulaba nga NEMA etukkiriza. Yasazeewo negamba nti bagenda sooka okuyiwa emukono deni benambala ate badde bayiwe wano. Kitegeeza nti ennaku 3 meeya nga zagambe ze babadde bamuwadde. Ekyo ndowooza tekirina namakulu gekikola. Ffe tuyimirenga Nansana tugambe bwe tuti nti bwe tubanga ettaka ly'Emenvu lyabbe nga lyakusimbako sengejero lya Kasasiro oba recycling center nga bwetutta mu Luzungu, simanyi mu Luganda bagiyita ndiyita sengejero. Mbadde njagala batugambe nti tugenze mu ndagaano ne Kampala, Nansana tugenze mu ndagaano eyawamu ne Kampala nti bwe bayiwa wano ewaffe Emenvu nga tugenda nakozesa naffe recycling center eyaabwe gye bakoze ery'eddundu, naye bwe tukuba nga tetugenze mu ndagaano nga bintu byakutegeeraga Justice kano ndikusaidi egamba nti ettaka lyaffe ery'eddundu libeerewo, then mba mpanyira mu kaseera ketunamala nti ettaka lye tugenda okuyiwa ku Kasasiro waffe wa Nansana nga Nansana tugende tuyitegeere era tuyirabe tusobole okugenda n'ekyo. Naye bwe kiba nti Kampala bw'eba ekusobola okukozesa ekifuba olukusinzira gavumenti bweri ne bagamba nti tumutwale Emenvu then tulina genda mu ndagaano kuba naffe twemalirira tulina genda mu ndagaano na Kampala okusobola okutuukiriza ekiwandiiko ekyo okuteeka kiri mu nkola naye nga eryaffe bwe lijjula tunaayiwawa lya Menvu tetulikozesa. That is 1. 2. Tetulina motoka ya Kasasiro gye tusavisinga zino garbage digester ezingira Kasasiro ne zimugotaagota sigambe eno gye tulina eyaffeemu erabika eggombe ewange gyenkiika omulundi gumu mu mwezi. Nsaba kutegeeza Honorable Speaker nti ffe ffennyini nga Nansana Municipality twayimirira wano nga tunoonyereza ku miliyoni 17 zikola ki ne tuteekawo ne ad hoc committee mu kansi eno. Ad hoc committee eyo yalwanibwa DJ. Ad hoc committee eyo yalwanyisibwa mu kansi eno n'etajjaayo kifaananyi kituufu kya Kasasiro. Tulina ebizibu bya Kasasiro twan extent nti ba service provider Kasasiro bamunona kiro. Right Honorable Speaker, kino kakutegeeze. Era nsaba kutegeeza nti waffe ku mabanda akatale k'oku mabanda kajjudde Kasasiro yenna aweegedde, naye tuli mu kusiikinga sympathy w'abalala. Ettaka lye tulina baaligula kisanja kiwedde. Ensonga eyaguze ettaka eryo yakulaba nga emergency ya Kasasiro ehandulingibwa oba ensonga ya Kasasiro ekolebwako mu Nambiro. Nsaba kutegeeza bakansala balo nti ensonga ya Kasasiro eringa omukyala azaala terinda. Woba osobola okugumiikiriza ekivundo okumala ennaku 2 oba musajja nnyo, naye ettaka eryagulwa ekisanja ekiwedde kino tukitambuddeko emyaka kati 4. Honorable Speaker, fundikira Honorable Victor, fundikira ne Speaker eno nsonga nkulu nga mu bajeti eza Kasasiro zigenda wa. Ekirala webanga ensonga ya Kasasiro y'amaanyi nnyo ng'era ddala ekwata ku bantu baffe, ettaka lye twagula ekyamazima nga bamanyi tewali ssente zigenda dikulaakulanya kutuuka ku digestinga Kasasiro oyo ku mutendera ogw'enjawulo gwe baagala okutuuka ne KCCA okutuyiikiriza ejjerawe nga weeyita okuyiwa Kasasiro erinamu yiwa Nansana Municipality kuba ffe ffennyini abaagula ettaka tulemereddwa kulikola ki okulikozesa. Sipiika nga mmaliriza ettaka lye twagula mu Menvu ebyapa weebiri. Ekirala, do we have proof nti ettaka eryo eka 2 zikyali eka 2? And Management Act of 2019 section 26 simanyi oba tawunikira akasobola gisomera kansero oba tasobola nze nga ngisoma naye for the trust
nsaba town clerk agisomere kansa eno era agivunule then tusobole okuarticulating ensonga zange bulungi. Gisome. So Mr. Speaker, sir. National kangisome munesinge byengendo soma bye bituufu. For garbage management. Urban council shall be responsible for garbage management. Mu Luganda kitegeeza ki? Urban councils ye municipality. Tujja kubanga tuvunaanyizibwa ku kasasiro. Nti Nansana municipality ejja kubanga evunaanyizibwa ku ki? Kasasiro waayo. Tuli mu crisis, Mr. Speaker. Oweekitiibwa Meya atugamba omwaka ogujja tugenda teekamu 1.5 billion. Tatubuulidde olwaleero mu crisis eno owe agenda wa nga akulira Nansana municipality. Ekyo kimu. Mr. Speaker, Oweekitiibwa Meya agambye Nansana eringa ekizinga we are living under isolation. Sente mmeka ze tubadde tuteeka ekiteezi nga Nansana municipality? Kubanga n'ettaka ly'ekiteezi nalyo teryali lya KCCA yaligula n'erigula Wakiso. Naye ffe tubadde twalayo kasasiro. Okusinziira ku lipooti ya Doko komiti etakkirizibwa mu kansero, batugamba nti olunaku Nansana municipal ekitone ennyo tukozesa ttaani 305 olunaku. Kitegeeza Nansana tuli kitundu ku byaviiriddeko abantu okufa ekiteezi. Tuli kitundu ku byaviiriddeko abantu okufa ekiteezi. Mr. Speaker, local councils ekimu ku principles ezitufuga kubeera nationalistic, omwoyo gw'eggwanga. Olwaleero ab'Entebbe municipality baawaayo ne bagamba ffe obusobozi bwe tulina obutonotono nga balina ku nnyanja, bali ku national airport, bali ku state house mu busobozi bwabwe nti eno engeri gyali crisis mujje tubaweeyo wikisi mmeka? Wikisi 2. Era wikisi 2 bwezagenzwanaye wano wetusobola okukoma. Mr. Speaker, Oweekitiibwa Meya meeting gy'ayogerako Entebbe municipality yatuwadde ennaku mmeka? Ennaku 3. Omutima ogulumirirwa bannansi nti naffe yiika ezaffe 355 Meya talina watugambye atugambye tuli mu kwetegereza ettaka lyetusobola okugula eggombe, transaction which can take even a year. Mr. Speaker, tuli mu crisis. Njagala ekyo tukitunuulire kuba bano baservice provider be tulina. Meya buvunaanyizibwa waffe obaawe bagenda okuyiwa ettaka. Buvunaanyizibwa bwo nga Meya bagamba kasasiro mumuleete wano. Mr. Speaker, bwe tuba bagenda genda awo enabweru kasasiro ali awo bamuyiwaawo. Kabumba parish bayitayo Kabumba, I think Kabumba bali mu muyiweeyo. Abamuyiweeyo be Nansana, Mr. Speaker. Bw'ogenda Gombe emanyu wali wa muko waffe bayitawo batya? Muko wali kusemutolondi Edridge bali mu kumuyiwa. Mr. Speaker, njagala kansel ekwatibwa omutima gw'abannansi abafudde abasukka mu 6 nti naffe abaffe ab'Nansana ze bamusukuma. Naye mmanyi singa tukola ensobi gye twagala okukola olwaleero ne tugamba nti Nansana eganye okuwa babe bagenda okuyiwa kasasiro, ab'omu Nansana division bagenda osinga okufa obungi olwa kasasiro. Mr. Speaker, ewange egyenva ebusukuma emmotoka za BNIT ey'e Kampala ze zijja kasasiro mu estate z'Ekiwenda. Kitegeeza kasasiro agenda e Kampala ava Nansana. Fenga ffe abakulembeze olwaleero the highest authority. Era Mr. Speaker, njagala kusomere naye tegeero litegeere. The council shall have nenkubira Honorable Safina nze nkiikirira omukagwa Nakyesanja. Waliwo ekitundu kyembeera bakiyita Kikajjo buli wiiki buli lunaku tufuna emmotoka 15 nga kasasiro bamuyiwa mu Kikajjo. Waliyo dump area. Kakati abatuuze bakuŋŋaanidde wenkolera ne bagamba aja tikasasiro olaba emmotoka za kasasiro emmotoka nagisomyeko bagiyita domestic waste yemuleeta emugiwa gyebasima buloka yo bwe yeekwasa. Bwe nagituukiridde emmotoka n'egamba ndi wano mu mateeka nenkubira LC. Bwe nakubidde LC n'egamba nti nannyini bidiba ebyo batusabye bagize ebidiba byabwe. Ekinteese wano buuza kyezirayo kigamba abantu bange ab'e Nakyesanja, omuntu bw'aba alina ebidiba bye bajja mu bulooka
kyatteeka oba kyamubulamu okuyiwamu kasasiro kuba domestic waste buli lunaku era ne kumakya birese eyiwa sirina maanyi kuba nakubira abantu abasingaku nakubira ne Safina nangaaka akubire dokita Safina n'atanziramu naye nga baffe munakyesanja kasasiro tubulina buli lunaku nemotoka nga 15 emotoka eriko ekigambo domestic waste otegerekeza honorable sensitive naye nga tetunagenda mu maaso twandisirikiriddemu nga tujjukira abantu abafiiridde ekiteezi twakimaze mwebale nnyo mwebalire ddala naye okwo nga tulina kitegeera nti partly we've been responsible kubanga tubadde tudampinga kasasiro wa mu kiteezi awo nga nvuddewo honorable speaker and honorable colleagues twatuula wano nga honorable speaker bw'alambise mu kisanja ekiwedde where we had a physical development plan for Nansana eyakolebwa nebeera approved by the National Planning Authority nga clearly eraga nti Menvu ye dumping site wa kasasiro ewa Nansana era sente empitirivu ezakola ki ezateekebwawo. Honorable members abali wano tetujja kuzaala mwana muwala tumusomese aweze emyaka 3 twagala omuzzukulu naye asigale nga mbeerera tujja kubanga twerimba. Menvu omuwala w'emwenvu akoze eki akuze eveeko basewo ne banyabo nina ekibuuzo honorable speaker ova waggulu nga nteesa nti bwe kiba kisoboka budget ey'amangu ekolebwe akakiiko ka finance okuteekateeka awareness ku bantu ab'ebusukuma ekigenda okujja trucks ezigenda okutwala trucks because we can no longer stop it n'okubategeeza ekisembayo zino sente tezikyaliza individual muntu kugamba nti Nansana ewange webale nnyo neyamusa owekitiibwa sipiika Honorable Mukama Betty erinnya era nga kiikirira omuluko ogwo lugo omuli ekyalo Menvu. Owekitiibwa sipiika okoze bubi nnyo bw'ogaanye kisoogera ku nsonga oba kasasira gy'oba tajja naye olw'obukulu bw'omukama wange sirina kyakuddamu wabula kyembagala mbategeeze amawulire nga Nansana Municipal Council tirewankubadde nga byonna byogerwa muwaayo ettaka eritannabeera lyammwe nga Nansana Municipal Council. Abantu b'Emenvu bateekawo endagaano ne Nansana Municipal Council nga baagala mubeeko ebintu bye mutuukiriza naddala abo abaagulwako ettaka ne basaba bafune ebyapa byabwe. Nansana Municipal Council nga temunnakozesa ttaka eryo temunnaba kubasootinga out ate ettaka kati muliwaayo gye baligenda oddiyiwayo kasasiro. Abantu abo mwagala bukyenkya babasengule nga babagamba nti bo be baasenga ku ttaka lya kasasiro ate nga kasasiro yasanzeewo abantu abo. Nsaba Municipal Council eno ey'ekitiibwa esooke ewa abantu b'Emenvu ebintu bye baasaba nga temunnawaayo ttaka kuliyiwako kasasiro. Abantu b'Emenvu baasaba buli muntu ali ku ttaka eryo afune ekyapa ekiri mu mannya ge. Baagala byapa byabwe mu mannya gaabwe mulyoke mutwale ettaka nga mwe abanansala Municipal Council. tulina okusooka okutegeera akazannyo ke bayita challenge versing reality. This is a game of challenge versing reality. The challenge is Kasasira Awunya. It's a breeding site for pathogens. It inconveniences people. That is the challenge. But the reality is Kasasiro petumu generating. Ekyo bwe tumala okukitegeera then tusobola okuleeta obwongo bwaffe wamu ne tudibatinga bulungi nga tetulina side nga tuli very impartial. Honorable Speaker, nze nnyina ekibuuzo. Under Great Kampala Metropolitan Area, Nansana Municipality is a beneficiary. Era enguudo nnyingi nnyo zikoleddwa mu programu eyo. Naye Kasasiro ava within
the mentioned jurisdictions ate Nansana eri mu kumwegaana. Kati wembulize ekibuuzo, tujja kubenefitinganga mu bulungi ate mu bubi tusiige ekifaananyi nti bannaffe tetulina kubayamba. Yagula ettaka yiika 20, Kira erina kuyiika 12. Tusooke twebuuze, yo Kira kuyiika zaayo 12 egamba ki? Bwebanga Kira yakkiriza oga information bwenjirina, ffe Nansana ne tusigala nga tugaana, tuba twongedde okusiga ekifaananyi ti ffe tuli bamululu, tuli bakyeyagaliza, unless ng'omuntu alina ebyobufuzi byakola ki? Byabagala okugusa oba okuzanya. Kiki kyenteesa era kyekirina okukolebwa? Kino ndi wakati wa Nansana, KCCA ne local government zonna eziriranyeewo. Bwe ntambulira mu bigambo bya meya yagambye nti twetaaga ssente ocompletinga plant, at least tugireetenga condition. Bwe muba mwagala okuyiwa wano kasasiro, musooke mufulufiringe condition ABCD, then muleete kasasiro mumuyiwe emenvu. Olw'ensonga ettaka eryo bwaligula ku ssente z'omusolo. At least bwe baba balemereddwa okutuwa ssente ezo, awo tumanye nti bo be balemererwa, so sigaana buganji nti ffe tuganje. This is not a private property, it's a government property gye twagula nga tukozesa ssente z'omuwa omusolo. Mulundi omulala tuddeyo tutuule nga bwe tuteekeddwa okutuula. Nkola pati etuule gy'etuula, n'opposition tutuule gy'etuula. Olw'ensonga nti tunuulidde abantu mu nteesa gy'otulondamu nga si ya bwenkanya, kuba wano tuli mu bibiina byabufuzi. Nina ekibiina wakalondayo omuntu omu, ndowooza Kitego. Abalala 10. Kagende mu kanso tutuule mu nkola ey'amateeka. Wekiwa Sipiika. Ekisanja ekiwedde. Olw'okuba nti mwatuula ne mulaba obwetaavu bwa Nansana nti twetaaga okuba ne wetuyiwa kasasiro. Era ne muteesa bulungi ne tugula ekifo emenvu. Ekifo ekyo ne tukigula nga kigenda kugendamu ki? Kasasiro. Embeera gye tulimu essaawa eno Sipiika tetukkiriza kulinda mwaka gumu n'ekitundu nga bwe twaliyagadde. Tuli mu mbeera ya emergency. Abantu bafiiridde ekiteezi ate nga bakyafa. Naye ate abantu abafudde kasasiro yababutikidde. Mulimu nange ewange Matuganza. Honorable Speaker, nina obuzibu essaawa eno. Kiikirira abantu b'e Katalemwa, kiikirira abantu b'e Matugga. Naye Matugga ewaffe wenva ekyennaku nti kasasiro essaawa eno bamuyiwa mu maaso g'ewange. E Katalemwa bamuteeka ku stage, Honorable Nimbye, bamuteeka ku stage, maaso ga stage kati we bamuyiwa. Ekitali kirungi. Abantu baffe ekiteezi kyokka tetugenda kwesanga nga n'abasigadde eka balwala olwa kasasiro kuba etagenda kulekerawo okujja. Kyenteesa kikino, Honorable Speaker. Mu lukiiko olwatudde ffe gye tutaabadde, ebyasaliddwawo emukufe bwe twategedde okuva ku social media, batutegeezezza nti kasasiro agenda kuyibwa emenvu. Ekyo kimu. Ne bakitegeeza nti ettaka ly'eddundu eryogeddwako bagenda kuliloketinga abantu b'ekiteezi badde eddundu. Era ekyo nze ndaba nga si kibi okutwalizamu. Tuli mu mbeera ey'akazigizigi. Twetaaga solution ey'amangu nga bwe tulinda kye tugamba eky'omwaka ogumu ekitundu okujja. Kyenteesa kikino. Tetwagala abantu baffe ab'emenvu kulwala. Bwe tuba nga tetwagala abantu bano okufuna buzibu, mbadde nsaba ku bantu be bateesa okuliloketinga bwe waba nga waliwo obwetaavu n'abantu baffe abeetoolodde ekitundu ky'emenvu essaawa eno bwe bayinza okuyiwa kasasiro oyo n'abayisa bubi, babeere abamu ku be bakola ki? Be baliloketinga kuyiga 10 eziri eddundu. Ettaka lino ery'emenvu litandike okukozesebwa. Wabula wabeerewo entegeeragana nti twagala treatment plant. Ettaka lye tulina emenvu, tulirina ne Kira, tulirina e Nansana, awamu ne Kamubewa. Mr. Speaker, if I happen to recall from the presentation of our worship, my mayor, she was proposing mutugule ettaka ika 3 nga byerimu ku birowoozo ate era ng'agamba ekitugaanyisa emenvu waliwo kye bayita environmental impact assessment oba environmental and social impact assessment egaana okuyiwa emenvu. I want to inform and affirm this honorable council that Menvu is meant for garbage from the start. Bajigula nga ya kasasiro.
okujjako nandirumiddwa nga tugenda ewa Kasasiro Emenvu nga twagula ettaka eryo nga lyakuteekako ddwaliro. Mr. Speaker, ettaka bwe liba lya ddwaliro Nfuluma Council tetuliwaayo ki Kasasiro, naye bwe tuba twagula Menvu nga wa Kasasiro, kya mukisa mulungi twazaala omuwala afumbirwe omusajja amukimye okuzaala kujagaana. Twagulanga wa Kasasiro, Kasasiro atuuse katumukole ki katumutwala ewala myaka 10 emabega. Kino ekizibu kijja kubeerawo. Ab'ebitiibwa abali wano, buli muntu ali wano yali afunye ku ttaka oba yali aguze mu kibanja. Ekifo kifuuka ddi ekikyo? Nansana Municipal Council n'ekyapa. Ndi mukakafu nga kiraba. Simanyi oba pulana gyali emmanju eyo. Ekyapa ekyo weekiri okuba nti waaliwo obukwakkulizo obutannaba kutuukirizibwa tekitegeeza nti ettaka eryo si lya Nansana Municipality. Bwe twamala okufuna ekyapa ekyo ekitibwa sipiika, twalagira pulana ne environment committee bagende basimbe emiti mu kifo ekyo. Twalagira bagende basimbeyo amayinja, era ebintu ebyo byonna byakolebwa n'ekyapa tukirina. Tulagira wekiba sipiika nga kanso ekintu kyesazeewo kyekituufu olw'ensonga ensonga ya Kasasiro si ya Nansana, si ya Kampala, ya Uganda. Bweba ya Uganda ebe kulowooza tekibino tuyamba b'e Kampala, tuyamba bantu b'e Nansana. Bwe tuba tubadde tutwala Kasasiro nga tumujja wano e Nansana ne tumutwala ekiteezi, kiki ekirobera ow'e Kampala okutwala Kasasiro e Nansana? Natandikirawa ewekitiibwa Town Clerk abadde sikulabiseewo. Bwe bali bampa obukulu natandikirawa Nansana. Damage zenfunye ntono nnyo okusinga baganda bange ze banyumya ze bafunye awaki awalala. But a leader is a talent. Omukulembeze n'omufuzi banjawulo. Ffe tuli bakulembeze. So tulina bwejjukiza ekibi ekisobye on different occasions. Badde ndisiivinga amawulire mangi nnyo okuva ku mukama wange sipiika. Ne mukubira ne mga kino nyiza obutakikkiriza neweetegereze wanawa. Oluusi abakkiriza muyinza obutayombera ku ssimu ate omulala ayinza okuyombera ku ki? Ku ssimu. Era repercussion eri mu kuyombera ku ssimu ebivaamu tebibeera byange. Ensonga endala njagala kwogera ku kigambo coordination and cooperation kye mba musibirako entanda. You as leaders zino diversions ezazze malaga meeting n'okusalaasala n'okukola kutya era ow'amaanyi ajja sigala nga waki ow'amaanyi owoolwe yajja kukola ki naye n'aba asigaddewo agenda kweyagala nnyo kubanga omusaala sitting allowance ejja kweyongera. Muganda wange Davinze emyaka egigenda mu 30 gyaweddeyo. Naye mu mbeera eno nti Nansana Municipality nga yagula ettaka lyayo nga lyakuteekawo project ya Kasasiro, tuli mu mbeera ya emergency. Tetusobola kugamba nti essaawa zino tufune ssente ezigula ettaka tuteekewo dumping site essaawa zino. So mu mbeera ya emergency tuba tulina okufuna engeri gye tweggyako ekizibu kino ekyamangu mu bwangu ddala. Solution eyabaddewo yabadde ya dumping site eri landfill eri e Katabi. Ne landfill eri e Katabi twafunye warnings okuva mu Civil Aviation Authority nga batugamba nti kalooli n'ebinyonyi ebirala ebijja okunoonya ennyama mu Kasasiro byeyongedde, bisobola okukozinga accident ey'ennyonyi. So tuleme kudda ate mukaabira abantu bafiiridde mu nnyonyi ng'ate tulina options zisobola okukola ki okutunuulira. Ekyokubiri, ettaka eriri e Katabi ziri 14 acres naye already lyali encroached, twasigazawo eka 9 zokka. Tesobola kusupportinga capacity ya Kasasiro ava mu Wakiso n'ava mu Kampala. Ne express highway yennyini kyolwokuba emmotoka ziddukirako speed, emmotoka za Kasasiro ezisinga DMC, emmotoka za Kasasiro zibadde zifiiranga ku express. Ate n'ekirala zirina n'okusasula ssente za toolo okutwala Kasasiro e Katabi distance mpanvu. So ekyokuleeta Emenvu ekisooka kiyambako mu bintu ebyo byonna byetutunuulidde. Ate n'ekirala dumping site eri e Katabi eri ku Lake Victoria kwennyini, Tirikyeti ava mu Kasasiro akulukuta direct n'ayingira mu nnyanja nga tayise mu kitogo nga tasengejezeddwa. Ate amazzi ffenna ge tukozesa gava mu Lake Victoria. So kizibu eri eggwanga lyonna okuba nga dumping site eyo ekozesebwa. Kyova olaba nti aba World Organization batuwadde warning ne batugamba nti kyabulabe nnyo okusigala nga tukozesa dumping area eyo e Katabi mu biseera bino wadde tuli mu mbeera ya emergency.
so kwe kulaba nti tulina okunoonya alternatives endala. So nze ndowooza mu mbeera ng'eno ettaka lya Nansana municipality eryagulibwa ne Kira municipality twandirabye Nansana municipality ne Kira municipality zifuna zitya mu ttaka lino libaagula. For example ng'okuteeka health facility mu kitundu ekyo omugenda Kasasiro nti abantu bayinza okulwala. So okwa-upgrading health facility eri mu kitundu ekyo kya makulu nnyo n'okukola enguudo lwa nsonga loodi y'ebimotoka ebigendayo nga byetisse nnyo so enguudo ezo zeetaaga okukola ki? Sisobola bagamba nti kino kyekimugjeewo n'asituka n'ava mu lukiiko kuba ensonga gye tubaddeko abadde agitegeera bulungi. Enkiiko nnyingi ze bazze batuuza okulaba nga bakkaanya. Ate bo baasooka bo kennyini ne bayita obuyisi ssente nga bagamba nti abaali tuwaddeyo biliyoni 5 okulaba nga tuwa bali ekifo kikozesa. Ate olwaleero bwe twagala obiteesaako ffenna omumanyiza awamu ekigenda mu maaso bwasituka n'avaamu mu lukiiko kitwewuunyisa ekigendererwa kye mu ekyo. Mu kusooka amawulire mwenna mwagalaba nga Erias Lukwago agamba nti ab'e Nansana bakkiriza tuyiweyo ki kasasiro, naye bwe baatuukirira ffe abamu tetubaawo, bwe baatuukirira ofiisi ya mmeeya n'atuula ne ttiimu yagamba nti bwe baba batuwadde ffe biliyoni 5 tusobola okubakkiriza ne bakola ki ne babeera nga bayiwako kasasiro. Naye n'ensonga olwaleero emergency mu butuufu abantu bali mu kufa, kasasiro mungi mu bitundu byaffe byonna eby'e Nansana, abantu bali mu bulumi, tetusobola kugumiikiriza ebyo ng'ettaka olwedde tulikola ki tulirina ffenna tulina kukkaanya nti bagende bagira bayiwako ki kasasiro ekitundu ekimu ng'ate ekitundu ekirala bwe